So fa kitambudde kitya ku Chomas kuba kati kyekifo ky'okwogerako of course ekitambula abantu bonna abasinga bwe bakutegeeredde ate oba olyawo kaŋŋambe wofunye ne ku kasente kituufu standards of living zeeyongeddeko embeera yange teri nga luli of course kubanga era obeera ng'okola mu kifo nga kino ng'okola omulimu nga gwenkola olina okufuba okulaba nti nno mulimu ebintu ebimu by'otambuliramu like azin entambula otambulidde wanawa otambudde n'abaani obadde naani oyambadde otya abantu bakulabye batya luli weekanga nti nabeeranga ewantu nembeera tugeze mu ttawuni n'ensiba omonga nnyenjeera ekikyata kati obudde buno tekikyasoboka kubanga abantu abo munnange kusinziira ku mirimu gye tukola bwe bakumanyiiza ennyo amaaso oba tugambe nti nno batuuka ekiseera oli naakulaba nga tokyalina kyanjawulo ky'omuwa oba ky'omugamba kati oluusi olina okwekwekamu kati emisana newe kuba kulabika ndabika kitono oba ngenzeko mu gym ku working out naye era ne boolabisa ekitono abantu Ryan jebale najjako ku Choma kankuwe namba yange nti mpe namba yo nja kukoonako wotuuka mu ojabi kibiki bwe bityo azin abantu okutegeera okwenjawulo kusinga luli abantu bantegedde nnyo ate bampadde nnyo amatu n'amaaso gaabwe bambi era nebaza nnyo bannamasaka ne bannakampala bonna okutwalize wamu ba vidiyo zange zitambula ku TikTok nosanga omuntu agilaikinze oba agikomentinzeko ku TikTok nga tomulabanga nako obanga we Kampala oli nagenda ne mukabox nagamba I work at this place but thank you for this and this wakati like there is a Friday wiki nga bbiri emabega Dagi Nice yajja omwo nali nayogerako naye just ku X oba gye bayitanga Twitter nampe namba ine twogera ku WhatsApp eki yajja omwo nawulira saakola nnyo bbanga ddene nga waali naye yampereza message naŋŋamba hope you are fine bro. You have to do what you are meant to do. Thank you for the vibe. Nekinzizaamu ki amaanyi kizaamu amaanyi abantu nga babali celebrated mu entertainment okuwa like motivation ate ngeri positive nnyo big up bayamaanyi nnyo kati nensanyuka nnyo okubeera nti nno nasimibwa ku muntu omu nga Dagi Nice bwe ntyo menkikwazaganya mu ngeri bwetyo naye nga abantu bambi bampadde nnyo amatu amaaso n'ebirowoozo era obasanga nakubonga Kems Ryan kyekiriwo naye nga sigamba nti ki naye kyenyinza okugamba ti azifu ndi mu dreamland naye nga ate ye reality era neyanziza nnyo abantu bonna abampagidde n'abantu bonna abagira Chomas Lounge ne badijja ab'enjawulo abakola wano badijja abasinga Masaka City ne Uganda essaawa yonna tujja kuba tujja mpola mpola ne beemusa abalungi abasobodde nabo okutuwa ku vibe nabo balina engeri gye batuzaamu amaanyi nti oba okoye ng'olinawo oyagala onyweremu ku tuzzi katono MC Mprayugi n'agamba let me take over that is good from him MC Marvin Solo MC Brian Matt MC naye yali atera okujjamu na buli omu Ken MC buli MC ne ba DJ abakola ku Chomas Lounge mbagala nnyo kati ate okusomesa olwo kuba kati tukomye wali COVID yakoze eki azze ovudde Kampala ozzeeno kakati ate mu kusomesa ate resuminga ddi addamuko nenkola kusomesa 2022 nenziramuko bali batuteeredde ddala ndowooza wano 2021 baataayo wiki 2 ne baddamu era naye bannange kwolwo muzeeyi twakukakasa nti eggwanga lino gwalifuga katulaga amaanyi ate ne Allah twakakasa of course tukimanyi nti gyoli naye buli ayinamu akakunkuno manya abantu mugenda ne mwesiriwaza ne mwebuza amagezi mwategeera nti Allah asobola okutukwasamu ku mukono ogw'ekyuma n'atujjukiza nti buli kintu akiinako obuvunaanyizibwa
naye ate era mwana wattu amayumba twagabeeramu nga situkola naye ate ne tulya ne tubeerawo naye asobolanga okunywa ng'otuzzi ng'otunywa n'otafa oluusi ekitasobola kukola kikubeerawo kati saa kusibirira obusibirizi tuno otuzirwa yaani twanyweddeko kizibu kati naye nga nti abantu kye balina okumanya mu buli mbeera yonna teriyo kitaggwa ate era buli kizibu ekijjambulamu nze ŋŋamba era nze nzikiriza nti omuntu yalifuniddeko obufunizi kyakola ki gwalina kyeyakuyigiriza alina kyeyanjigiriza bingi wakati gwe yotandika butandisi okukola nnyo sayidi eri ate ne sayidi eri naye ekikulu kya byonna covid era ebiseera ebyo wali kazi otugambye nti wali obeera ne bakyaliibo bwe wamala nabo college nga tewagenda waka nedda nze era nagenda ogenda ku college nga nina wempangisa nga bwenva ku college taamu ntituwumudde ngenda nempoota nenzira ewange nga renti musasula olala nenkubira ku mukadde sijja kwekweka nga nkubira ku maama nemugamba maama kino ne kino ne kino nkwatiddemu wano ne wano naye naabako engeri gyansapootingamu amba tobeereyo mutabani wange embeera nekola ki nekunyiga omanyi onsanga ne maama oba wotusanga ne maama ffe abaana be tulinga baluganda nti oli sisita waffe nti fe tuli babrother be naye nga covid kyeyanjigiriza okusinga nti mbuli mbeera Katonda yamanyi engeri y'okubeezaawo mu buli mbeera oba mbi oba nnungi kati abatulaba oba oliawo n'abaanawuliriza interview eno kyenjagala obbagamba teri mbeera ya lubeerera buli kijjambulamu kikuwenga gye bayita lesson oba ekyokuyiga nange wano wendi nina bingi ebinyigiriza ne bijja naye ekikulu kya byonna si kwejjako bikunyigiriza tebisobola kuvaawo naye ekikulu kya byonna weesitudde otya ng'ofunye ebikola ki ebikunyigiriza kyekyo kyokka. Tuli ne MC Ryan oba gwe osobola omuyita Ssemakula Gaddafi Ryan nga bwe yeeyanjudde wali mu kusooka tuli mugezaako kumanya gyenvudde we biki byayiseemu okuviira ddala mu buto paka wano wootuuse obeeko ky'omuyigirako ate naawe MC ali yatandika otegeere nti ebintu si byangu togenda kumala gava eri ng'ozukke buzuuku sisebo mu ddeekayo oba mukaaga ku mukaagayo olowooze nti ekintu ogenda kugwa bugwi mu industry ekwanirize ekwagale just from your bed gy'ovudde omanye nti olina emitendera gy'olina okuyitamu of course singa Ryan bwakunnyonnyodde ate naawe okubaako wookoze eki wootuuse. Ryan, emirimu gino ebiri sofa gye wakatubuulirako ogw'okusomesa n'ogw'okwemusiyinga simanyi olinayo emirimu endala gy'okola ogyeko gino ebiri? Ndiringa ne mu masimu. Olina edduuka ly'amasimu? Si lyange nti biki naye bakasitoma mbafuna tugendawo ne tubaguzaaki essimu naye nga nina ekirooto era nina ekiruubirira okuluubirirwa njagala okufuna edduuka eryange. So ebintu by'amasimu obitegeera? Ngezaako. Katwogere ku gino ebiri at least gwe weebegera oba akantu nga kalamba nga bwekavudde wa mukamawo bw'okola ki of course kale n'oli akusasula naye ku gino emirimu ebiri guliwo ogusinza okukyusa obulamu bwo oba guliwa gw'osinze okufunamu sofa? Era okufuna nga bwe nagambye kuva wa Allah omulezi wa buli kimu naye naawe kennyini omuntu oba otunula n'ojaji nga n'olaba naye obwemusi bumpushinze nnyo financial wise. Akasaala akava mu bwemusi kanjiko okusinga akaviiri nnyo era neebaza nnyo buli muntu yenna
ampa ku mirimu gy'okola obwemusi. Kubanga obwemusi butuusa ekiseera era bwatuuka ekiseera bwanneerabiza ennoni era nkyebaliza Katonda wadde ng'era sejjusangako kubeera musomesa kubanga era nakyo kintu kyakwesiima si nti buli omu asobola okukola ki okikola oba okibeera. Nkyebaliza Katonda naye nsaba era Katonda annyongereko mu bwemusi ntuuke ewala era nyongere obufunamu insha Allah. Oinako byolagawo nti bino byenfunye mu bwemusi oba singa omuntu aba akubuuzizza obwemusi of course watugambye emikwano ogifunyemu ogiina ninakasente bakusasula okafuna ng'oggyeko ebyo musinga akubuuza nti obwemusi omufunyemu kiki kyakyoyinza omunokolerayo? Nandi era ebikulu obyogedde bibiri. Nze ebikulu ku saidi yange mikwano na ssente ate era ssente omuntu okeera ku makya n'ojjawo waleti ng'ezimbyemu oba tugeze maziko oba dola zokka n'ogamba nti nina ssente olina okuba of course n'ebintu ebikalu byokoze mu ssente. Era neebaza Allah ku bintu byonna ebyange ebikalu omwana wange mukyala wange oba bakyala bange bonna na buli kimu ekirala nkyebaliza Allah byesigenda kuttottola. Ate okusoomoozebwa eri ovuddeyo otobye otubuulidde biki bye wasanga okozeeko n'okozeeko eri otambudde byonna kati sofa kati kaŋŋambe olinga atuuse ku lyengedde kati ebbanga lino ettonotono lyokukolera ku Chomaz okusoomoozebwa osanze oba ne mu bifo eyo ebirala gye bakubuukinga okugenda okukola okusoomoozebwa kikoosangayo? Okusoomooza kungiko nga bwe nagambye nti buli ewali ekirungi wabaawo ekibi. Ekisooka kya byonna olumu oyinza okubulwa eddoboozi limanyi okufa ate nga microphone olina ogikwata nga tolina ogikola ki si kyatteeka osobola ogamba era mukamaawo nti oba leero eddoboozi likoze eki naye era eddoboozi we lifa omuntu ali era yakuwa amatu ge kuva lunaku lwe yasooka okuwulira ku Choma togenda mugamba nti neddoboozi likoze eki ate era omuntu okuwa amatu naawe olina omuwa amatu kati kwegamba okuwuliriza opinioni z'abantu abasoba mu okudda ne 10 okudda waggulu nakyo kikaluba. Onasobola okujja gamba dijja akole kino gamba dijja akole kino jjukira dijja abawaligwa muwa ki information naye ate ne dijja aba alina kye yazza okukolerako togenda kumala gakola ki ate oluusi n'osanga ng'oli omwekoleza eki anyiize alabye nga gwe amukola ki amunyigiriza naye nga ate si bwe kiba naawe oba oluusi oba olaba nga okusinziira ku bantu abali mu bbaala yeyo test ya music gye balina okukola ki okufuna. N'ekirala era nga muolaba nti mikwano era mwe mujjira abantu sijja kugamba ababi naye abantu abatategerekeka oli naava eri oba naayita eri nayogera ekintu naawe kyotalinaako omutwe namagulu nebuuza oba kino akikoze eki akijjeewa oba kino akijjeewa kubanga okusinziira ku mirimu gyaffe gino egy'obwemusi oba egy'entertainment gye tukola omuntu akantu konna akatono bwe kati kayogera nkalinga akabi kasobola okuzimbulukuka ne katwalibwa ng'ensonga enkulu oluusi omuntu n'akiwa n'obudde okusinga ate gwe ekirungi kyokoze kyokoze. Oyogedde ku bakyala olina bakyala ssebo? Abakyala bomba alina bangi bawera ogamba nti bangi ng'ate n'obusiraamu bulina we bwakoma mba sikutegeera anti abakyala gye buva ne gye bulaga omusajja yenna omutuufu teyalejjeeko bakyala. Abakyala wadde fayini olumu be batusuula nate era abakyala be batukola ki be batuzimba oba batusitula. Abakyala kubanga bwe njogera abakyala ne jjajja wange omukazi n'aba mukyala wange
bajajja bange bonna bali eyo bakulu naawe bonna babakyala bange tuzzamu ebyo tugendere awo tubuulire kimu nti Ryan mufumbo alina bakyala be babiri gundi ne gundi era mbatumiddeko mama bebe wange nkwagala nnyo mama bebe wange nkwagala nnyo pozi n'omukyala omulala omukulu mu bulamu bwange ye mama wange Nakato Rose nawe nkwagala nnyo iye bebi ye kati ali wa myaka emeka era omuzzaako ddi bebe wange akyali muto tannatuuka kuzzaako yenkana ki tannatuuka kuzzaako akyali muto neera era we wanabaawo enteekateeka y'okumuzzaako tujja kulaba ate tusobola kujja kwogera ntugenda kuzzaako biki kubanga era ne mukumufuna era tetwayogera abakwepikira kubanga nkiwa abawala babeepikira obakola otya obakwasaganya otya obejjako otya okwepika azini mu ngeri ki ababeetega obimanyi andi kisinziira era webali nze nkimanyi kisinziira andi goyinza okuba obamanyi era ng'obalaba naye ate nga nze sibalaba oba nga sikimanyi aba mu comment section mujja kutubuulira ekyo kyo mu industry yaffe eno gye tulimu eya art oba music ekyo toyinza kibuusa maaso andi kati kiri bwe kiti nze omuntu yenna wakyeyogeredde obunamba babukola ki babukusaba andi kiri bwe kiti nagambye omuntu omusanga nagamba nze najjako oli wali ku kyoma biki oba oli omwana atandika kuyimba oba ayagala kubeera mukwano gwe niwaba musajja nze obulamu bwange era omutima gwange guli open nnyo ku buli muntu yenna ajja gyendi ng'ayagala okubeera mukwano gwange that is it there and then tonafunamu bawala bakwetega ebyo bakusaba obaagale andi ebyo byonna nebibaamu kati kankulaga omuntu asobola okujja nagamba naye we can be something else biki naye gwe n'omufuula friend wo n'abeeraawo ate ne mubeera nnyo ba friends n'okusinga wali we mwali badde nga muli kweri side of relationship kati ebiseera ebisinga omuntu oyo ne waabazze omuntu yenna ali eyo kyenjagala omanya omuntu yenna ne waabazze azini nga ayagala relationship side of the story tomwejjako bwojja kumusindika eri never noba togenda kubeera related naye mwezi ensonga naye you can in one way or the other make him or her your friend abantu bafuula emikwano gyaffe abantu bangi batutuukirira ku bintu ebimu nga ye kyakusuubiramu alina kyakulabamu naye ate mwatu wamala okutegera n'obeera mukwano gwe ate ya spreadinga ne gospel ennungi eri abantu abalala gy'oli oba eri abantu abalala ku ggwe ng'omufudde mukwano gwo let us make more friends buno obulamu butambulira nnyo ku mikwano n'ebyenfuna emikwano mwe muva connection Uganda y'ennaku zino nga tolina connection tolinawo okola ki tolinawo olaga nina moments ezimu zenjagala okubuuzaako nga MC wali ofunyeeko moment microphone nezigaana okukola batestinga kwero negaana neri negaana eno negaana ng'obuzibu obulusi sina bwamanda oba kiki yes wakikwasaganya oti ekyo kisobokera ddala okubaawo naye era omuntu ng'ali versatile olina okumanya engeri gy'olireetingamu oyogezaawo mumwa wakati gwolina osigala ng'okikuba oba omukolo gulina osigala nga gugenda maaso emizindalo gyekyanze giganye teeka n'ekizampo otubeera mu bbaala amasannyalaze ne gagenda oba tolina era kyozzaako of course nga MC oyina kulowooza ku ki ekiddako ng'amasannyalaze gakomye oba ng'omuzindalo gukoze eki guteredde nogamba amasannyalaze we gaddirako engeri abantu gy'abadde nti beeboye dijje wano kaagenda okuseetinga nga nze mbakubye freestyle nowekanga nga kikutteyo koze ebyo byonna that is entertaining people hyping people ebyo byonna abantu babyetaaga ebyo byonna abantu kye bagamba nti gundi oyo wanjawulo naye ng'ate oluusi kintu kitono nnyo kyotadde mu ki
kyotadde mu nkola ye ey'emirimu ne kikufuula owaki ow'enjawulo. Moment endala gye njagala okubuuzaako, wali ofunyeeko moment ey'okuvuma okuva mu audience n'okuzalawa ne kale katukitwalire awo okuvuma n'okuzalawa vaayo olinga kino wali ofunyeeko moment erimu ebivumo n'okuzalawa? Ebyo byonna bibaawo. Kati kankuwe nange ekizampo. Obudde buno mu Uganda muntu ki asinga okubeera popular? Kyagulanyi si asinga okubeera popular? Ffenna tumulaba nti avudde mu ghetto n'ayimba nga tumulaba nga tugamba omusajja bannaye abo bwakubwa biki biki. Obudde buno alina waatuuka nga n'abantu abamu abaludde nti oba mu politics tebasobola kola ki kutuukawo. Okitegeera? Kati olaba bakera ne bavuma Kyagulanyi. Ffenna gwe tulabirako n'ogamba ne bannaaye omusajja oyo atuwa inspiration y'amaanyi kusinziira gy'abadde ng'ate tumulabyeko nakati waali. Olaba osanga ku TikTok oli ng'avuma Kyagulanyi naye nga naye amazima agakola ki agamanyi nti Kyagulanyi obudde buno ne level kwali yaleka abantu bangi mu nsi eno era abantu bangi around the world abamwegomba. Naye olaba oli omusanga avuma Kyagulanyi then me nze atamanyikiddwa na actually quota ya Uganda nze olwo then nze kyekiri kye nagamba nti olina okudiringa n'ebyo byonna stress bagita trauma olina okudiringa nabyo. Ebintu bingi nnyo nedda munnange. Omuntu oyo akuzalawo olumu aba alina kyetaaga okumanya naye nze bwonvuma ate nkuwe n'ekisinga ku bunene ku kyonvumye. Nze bwonvuma nga tonkubye oba tolina kyonzigyeko oba tontoddeko kiro ze nnina oba tongezezza oba tondeese musaayi nkulekaawo.